kugamba Kapere ono kubanga Kapere okufuka youth councillor kina kigatta kwa Moti aina wayinza okuteeka Moti nga futhi lwaki temwavaayo kuwagira mwana ono Kapere reactinze bw'ati era n'atunyonnyola nti ye asuubira ekyasuuza Kapere ono akalulu kano ndabika teri kirala ndabika kansooke nfune embuzi ya Moti ku Kapere. Wesimbyewo ine chiko kye wesimbyewo gundi ono munnammwe ono akola mu amalula naye munnammwe oba akyali musitegera bulungi Kapere yesimbawo n'agamba bamugga obululu teyafuna abantu bagenda kumukubirako campaign kati ne guno omulundi omulala guzze era talina muntu agenda mukubirako campaign mumusuuliridde lwaki temukolera ku gundi ku Kapere campaign campaign za Kapere zo mbadde sizinako bulungi aidya naye nabye kanze bwekanzi ng'agamba mbadde yeesimbyewo neze mbadde mbira naye takingamba nko nti akoze iki mbadde manyi mwogerezeganya ati yakingamba ko kintu yangaba kimu nti akabunga ke bamu akakola ki kagwawo n'omutwalira kanga bwekanzi ng'agamba mbuyisubi ebyobufuzi yakoze abiyingiddemu kati bayinza okuba maybe bambi Kapere mu kwesimbawo kwe ate abantu fuki okumusimba emabega abakole ki bamuwagire bamutya buti kwasi Kapere tamanyirika babutyako ki galo omanyira Kapere omuntu abamu bamusaasira baluza agudde mbabbi. Kale that is Dr. Moti for you. Yeita Dr. Naku zino yagasekerya Dr. Moti Mbalanguzi. Ngenda koma ano robo de walwembozi ya Chameleon jemba deni no bakubira naendo